This is Faad TV UG. Subscribe. Faad TV UG nkwaniza kaseera kano ngina kusaba mbi subscribing atusigalenga followinga bajita Faad TV UG. Wantwaniza updates ezirina value tubana amawuli agaba celebrity agaba gatambula ku side y'aba celebrity bo wano mu Uganda yaffe. Ngina kusaba subscribing ojja kwatosubwa video zaffe zonna ezinaba zitekebwayo ku YouTube. Kasitona subscribing anonyigane kale ojja kuba ofuna notification buli lwe nabantaddengayo video bajita Faad TV UG. Subscribe. Ngina kusaba video no ojimpere like. Genyingido nago ga Mr. owa Bituse kusanidana Nabatanzi omuzanyi wa Romantic Entertainment. Omanyi bise ebisinga bagamba awali omukka tewabula muliro. Ensangi zina amawulire g'ababiri bano gatambula ku social media. Ogenda n'ogalaba ku Twitter, n'ogalaba ku Instagram, n'ogalaba ku YouTube, n'ogalaba ku Boom UG, n'ogalaba ku Matoke Republic, n'ogalaba ku social media eziwerako ze sites ez'amawulire nga gatrendinga. Era nga amawulire gatrendinga ku side y'ababiri bano mawulire ga Kukyala. Oba waliise introduction da Nabatanzi okwanjula oba Mr. Okukyala mu bazadde baddana Nabatanzi ng'omwami wani waddana Nabatanzi. Bagamba love ye babiri bane baludde nga baagalana wabula nga tebakiteeka mu lwatu. Era abaana ku social media batambuza amawulire agababiri bano ku kukyala kwabwe. Wabula olunaku lwa Mr. avudde n'agenda ku Instagram page ye n'agamba nti kituufu okukyala kwabwe ne Nabatanzi kutuuse. Era ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokuna kujja kuba kutuukawo. Naye Mr. yategeezezza nti Nabatanzi tannaba kusalawo. Naye nga ye Mr. agambye kino ye yasalawo dda. Agambye kino kati kirindiddwa Nabatanzi kusalawo. Kuba ye Mr. tasobola kusalirawo Nabatanzi. Nabatanzi yalina okwesalirawo kiki kyayagala. Jukira olunaku lwali lwa Easter Sunday wali ku Joggers Ebulenga B2C Mr. Kosa ne banne babadde n'ekivulu wali ku Joggers Ebulenga Easter Sunday. Era banamawulire babaddeyo abawerako Kosa ne banamawulire abasipaka TV kugamba abaana banamawulire abawerako ab'olugambo banoonya olugambo babuuziza Mr. ku nkolagana ye nani ne Nabatanzi ku kukyala kwabwe. Mr. yabyewakanye yagezaako kubyewakana. Wabula ate olunaku lwalwo ziba ssaawa nga 2 ez'okumakya ageze ku mukulu kwa Instagram n'agamba nti kituufu okukyala kwabwe ne Nabatanzi kituufu gyekuli. Era ye yali yasalawo ennaku z'omwezi eziri official ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogwokuna. Wabula Nabatanzi ye tannasalawo. Era Nabatanzi Mr. agambye nti Nabatanzi gwalinze asalewo naye nga ye Mr. agambye nti Nabatanzi kituufu amwagala ebiri serious era ebiri true. Era yagambye mwetegefu okukola kyonna ku kya Nabatanzi. Era agambye mwetegefu okutegeka omukolo makeke ye ne Nabatanzi ogw'amaanyi. Faad TV UG mulina okukyala kwa Nabatanzi ku Sanaani ne Mr. wandibaawo nga Nabatanzi yakyalindiddwa yekka abeeko kyasalawo ekyenkumiredde oluvannyuma okukyala kubeewo. Nabatanzi yasibye byonna. Mr. yenga ye bwagambye agambye Nabatanzi yasibye byonna naye nga ye Mr. yenga ye agambye yasalawo dda takyayinza kukyusaamu mu nsala ye. Faad TV UG subscribe mubeere bulungi mweraba.